munamuddamu lakad sa'altu anha khabiran najibuuza akatusinga okutegeera ebintu olowooza yabuuzaani sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nze kennyini yantulamu nempulira nga sigitegedde nange nenjibuuza nabbi kati ngenda kukubuulira bye yakola ki agamba bw'ati omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba faqala sa sallam yagamba bal utumiru bilmaruf babalagidde mukole ki mulongoose mukole ebirungi watanahaw anil munkar mulagiriŋŋana okukola ebirungi ate bannaamwe muziziŋŋana okukola ki hatta okutuusa idha ra'aita shuhan mutaan ne bwoba olabye bulabi ng'omuntu muwulize eri obukodo beerako kyokola ki kyomugamba aveemu obuki wahawa mutabaan nolabanga omuntu agoberera bwagazi bwa mwoyo gwe mukole ki mutaase wa duniya mu'thara bwolaba omuntu ng'edduniya agitutte ng'ekintu ekikulu mugambeko yerabidde akhira wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih n'omuntu okulaba nti endowooza ye yesinga ey'abalala mugambe kaatereere mwekitegere wowulira olumbe lweruulwo nga ndi munensi bwe luli bwewuli amawulire yeyiyo mugambe ni munange ekyo si bwe kiri buli alina endowooza eyawukana n'obusiraamu ng'awulira agimatira era agifa bitole nga mugambeko nti munange owabye sekatibu edduwa gyogendako si ya mu busiraamu basi khalas kyebabalagidde babalagidde kukola ki kukyusa endowooza z'abannammwe zive gye ziri zidde ku buki faalaika bikhassati nafsika weebeererengamu oyinza okubuulira abantu ne bagaana okukola ki naye gwe sigala ng'olemedde ku ki ku kituufu wadaa al awam entegeera y'abantu aba bulijjo eyo giveeko ng'abantu bo baga nti kati gwe tolaba tuli emmere ne tukola oluganda luga nti ebyo biveeko olemera ku kituufu fa inna min waraikum ayaman mbabuulira fe abali ku mulembe guno bwe tunaavaawo wajja kujjayo ennaku seene ey'okudaaga wajja kujjayo ebiseera asabiru fihinna anaaba mugumiikiriza n'alemera ku sunna mislu lqabidu ala aljamra ajja kubanga akutta eryanda ly'endagi mu ngalo wali okutte kulyanda nga olijja mu sigiri olijjamu nga bujjayo kikoyini mu mpale olijjamu okola otya aga nti mmwe babalagidde okulongoosa empisa zammwe n'okubuuliragana naye wajja kujjayo omulembe nga tuvuddewo ng'alemedde ku nkola y'omubaka alinga atadde eryanda mu ngalo naye tateredde jayabya jutayabya nabisasa baga nti babagambye mulongoozi mulagirigana empisa ennungi naye empisa ennungi zebagamba alhamdulillah guno omulembe yaddeko naye wajja kujjayo ekiseera tulinde biraali ndi mu kitabo bakiyita Ibn Kathir kitabo kya abatandika okuyiga tafsir kitabo kyangu kitabo kikulu mu busiraamu mu bya tafsiri agambye aya eno si ye aya yali enyangu y'okutegeera
yensonga lwaki buli omu agezaako okubuuza munne gwe wagitegeera otya agambye nti ekikulu omulamu ogulimu kubuulira abantu kubajja mu ndowooza za buntu kubazza ku njigiriza yaki awali ekirungi mubuuliragane awali ekibi buli omu agambe ku munne gwe mulamu omukulu naye naga nti ombaka naga nti nze sibasanzeemu buzibu era ndaba alhamdulillah Allah yampa basahaba tuli malembe naye musaasira abagenda okujja olowooza bagenda okujja tebannatuuka wuliriza nti wajja kujjayo ebiseera asabiru fihinna anaaba mu biseera ebyo ng'agumiikiriza ali ku busiraamu empala agitemye aganye okgenda mu mikolo sijja gaa mukolo ki aliba musajja mithlu alqabid ala aljamra aliba nga alqabid atadde eryanda mu kibatu n'alikwata ng'ekinusu bwati amakulu agenda kuba kuki agenda kuba ku kyokya omukazi ali ebikkirira akakaya agenda kuba ku kyokya Allah Sulaimani bamubulamu kateeteeyi era lyerinnya lyamanyikiddwa nayo Sula kateeteeyi okumwawula kuba Sulaimani abalala ogamba Sula kinti kateeteeyi lyefuuka linnya lye era kati ne kateeteeyi baali bamuwaana oba baali bamuvuma kumwagazisa sunna oba kuzimujjako agambye ewajjayo ebiseera ng'aliba ali ku ky'omubaka ng'akyekutteko aliba nga atadde eryanda mu kibatu nti agenda kuba ku kyokya bannanga olwaleero bw'ogamba banno nga muli mu miitingi y'embaga nti tuleete mataali nga tugambye nti geega obusiraamu tuleete mataali gano agalina eddiba nga ge gagenda okukubwa abalina ssente batunule ne bagaa nti nabagaye nti oyo temumuteeka mu miitingi embaga agyonoonye eyonoonese oba eteredde eyonoonese oba ali mu byama nabagayo temugamba mukole ebyammwe asimbula n'emmoroka n'agenda olw'okuba bagambye okuleeta ettaali kuki bwekiri oba neddaali nomala lotula n'abaana bo nti waliwo omusajja yampita ku mbaga nemugamba mukwano gwange nnyo nemugamba sigenda kujja ku mbagayo mukwano gwange nnyo nemugamba yagisinza kujja ku mbagayo nti ekiri ewo kifumba mutuku naga nti kulono nze njirimu nemugamba nti kisoboka ogirimu nga tolina ssente omala okaddibwa omanya nebye bakola nti omwana ageza namugamba nti ate singa tekimbalula sigenze maama nayita mu kidaala bwenti ekyomukisa omulungi nagiyandaba naga nti munaye banvambye nagadaje bantoyiza basobola baduyi toyiza kusobola baduyi muzadde kiwa nakyasobola okontrolinga amakage toyina sente ngaoyogera kalqabidu ala aljamra buli kyosulawo nga baba nakigula akujjako wahajikaggwa gyenalaba kubanga wahajikaggwa batuleetera omuyimbi nga baana bamuguze ne sente omuyimbi bamuguze ne sente bano bebagula bandi bagula bani yali King Saha yayingira mu geeti yaffe bamuwapirawo min almuminina rijalun sadakum ahadullah alayhi naye kati ali okisobola gwe ne khatibu ono yakuma King Saha ku luggi lwali emmere n'addayo agatabeera mu bintu by'abalalu kati bano byoli ye mulalu ye mulamu ye mu minzaani y'eddiini bikyukamu ezo sente z'abaana tezaafa bayishi bamanyi nti bagenda bamutabuliigi naye abasajja abasobola ebyo ge bali noyimirira ku magulu go n'ogamba abaana nti omuyimbi ali wabweru ali emmere agende waki ali omusajja akisobola mu makage
Saddam agaye mu office bamuyita Kalimu. Balina amanya ge bakutuma odibe. Okokaka nawe kuga nti wa. Laga nti aliba yeekutte ku Busiraamu. Omukazi n'amala ayambala ng'Omusiraamu. Abantu bonna bamutenda nti Abasiraamu balina emibiri tebatya bbugumu. Ow'empewo tebamufaako n'alina akakoma muno. Tebayinza muga nti bambi empewo emufuwa naye basaasira ggwe ki? Abaana batambula bwereere. Wano waliwo kaguwa kafuuti emu ne kakwata eno n'akalala mu mugongo teri amusaasira mpewo. Naye basaasira omukazi eyebikiridde nti ebbugumu terimutta. Uganda erimu bbugumu lyokka. Kalkabida ala aljamra. Alibeera yeekutte ku Busiraamu mu banne agenda kuba nga akutte ki? Ebiseera bijja. Nabbi sallama n'atuwa obugumu lil'amili fiihinna, alikolera Obusiraamu mu kiseera ekyo mu nnaku ezo mithlu ajri 50 rajulan ya'maluuna ka'amalikum. Alibeera Omusiraamu n'alebera mu Busiraamu bw'ebiseera ebyo agenda kubeera ng'empeera z'afuna zenkana empeera z'abasajja 5 ku mulimu gwali baagize gwakoze. Omukyala aliremera mu hijabu alifuna empeera z'abasahabiyati 5. Kyava sahaba qala Abdullah ibn al-Mubarak nagamba wazada ghayr Utba qila nagamba ya Rasul Allah ajru 50 rajulan minna aw minhum. Waliwo kyesitegedde. Ogambye alikola omulimu gw'Obusiraamu mu nnaku ezo ng'obudde bukedde. Alifuna empeera z'abantu 5. 5 mu bo oba 5 mu ffe. Ekyo kibuuzo sahaba takitegedde. 5 mu basajja b'omulembe guli oba 5 mu ffe. Wuliriza. Qala bal ajru 50 minkum. Ntegeeza nti aliremera ku nsonga z'Obusiraamu n'anywererako omulimu gw'alikola nga nammwe mwagukola aliba akoze omulimu gw'abantu 5 mu mmwe si mu bo. Kitegeeza nti ekiseera kigenda kuba kizibu. Aligaana okulya ekisiyaga nga abantu balya. Naye era ndowooza bw'oba weetegereza alinga agamba guno omulembe. Alifumbiza omwana w'enfumbiza ng'eyammwe alifuna empeera ezammwe 5. Naye kufa naye akyasobola okufumbiza omwana kati yani n'omufumbiza ekisiraamu nga tuli ku mulembe ogufumbiza Joseph Safina nga guli mu maka ga Ali ne Hatib bamwambaza n'enkofiira tadlisan. Abasiraamu aba bulijjo balabe nti mwekiri oba tekiriwo. Ogwo mulembe tegusaana mpeera z'abasahaba. Olw'okuba oyagala epikipiki, oyagala epipa y'amazzi, oyagala ki n'otunda obwereere bw'omwana woofuna epiki ovuge obwereere. Bakuwa omuceere oli obwereere obwo. Abantu nga tulidde bwereere bw'abaana baffe. Subhanallah. Nagezesebwa nga nyina mukwano gwange nnyo. Subhanallah, ebigezo biri mu nsi. Nanga nti Sheikh nkuyise ku mukolo gwange bagenda tugatta. Naye ng'omukazi gwe bamugatta naye muwala w'Ebutambala Musiraamu. Ne ngamba al-ana lukyalubanga lwa Mindi. Wallahi salim. Walinyika Ali ngati mwina nsonyi. Walinyika. Ono mwana simunenya ono anoonya mmere. Bano banoonya mmere. Imani agiina n'emmere. Naye walinyika Sheikh. Gwe n'ogendayo gwe. Yalaba ku Abdallah Market.
hawla wala quwwata illa la ilaha illa Allah. Abange nga omulembe gwe balanga gulinga guno. Omwana nakugulira emmotoka ng'eva mu kabina n'ovuga ennyuma y'omwana wo ng'ava mu kisiyaga nakugulira emmotoka. Gono tegutusobedde. Abasajja bonna bagagga kati abaana baabwe beewaayo ne babalya bisiyaga ne bazimba ennyumba eri ya kisiyaga, emmotoka ya kisiyaga, ewaka wonna bisiyaga byereere bye balya. Sayika basayika bawuumyawuumya bw'olya sayika kyogera kisiyaga sayika bye biki kijjeeyo kiveeyo bw'oyogera sayika olya nga ayogera ebintu ebyerala. Ajikaweesa kiki Allahu akbar. Omuzadde yenyumiriza mwana we okuba nti akozesa akabina ewaka ne baba bulungi mulenzi ku mulenzi ayogera sayika. Allahu akbar. Ekyo kyazuuse waffe. Mba ndi mu nnimiro nnima nga maama wange mukazi mukadde ajja. Seeka assalaamu alaykum. Alaykum salaam. Abantu bazze wano nga bansaba okugenda nzibasayika baagala okumutwala abaana babaweerere. Abasayika bye biki? Subhanallah. Abasayika ndowooza bayamba ku baana abanako. Ne mugamba mukadde wange abasayika be bali b'ebisiyaga. Tebabadde wano nga baagala kutwala abaana bagende basomera weerere mu basayika. Maama wange yaŋŋamba nji ku lubimbi yeekengedde. Auzubillah. Kaakati kyekyo aga nti aya eno kuffe ekola ne wajja kujjayo ennaku ate ekola ennyo nga ne bwokola daawo olina kwebeereramu bwokolako tebakuliiko bali money minded ebirowoozo biri ku ssente. Muzadde kyatasanyuka abadde avugira buvugizi kamunye ya mulala mutabani we namugamba nti nkugulidde kamunye nga gijje mbasayika agenda gandi omwana wange musayika naye tayogera takimanyi. Abasayika ndowooza alolaza abasuubuzi. Agamba wano qala Abdurrazzaq أنبأنا معمر معمر واتبولي عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قول الله تعالى. ابن مسعود صحابه عبد الله ومسجد جامبوزا آيينو يتوانيا وصحابه الجتغير. نمغام عن كبوزا آية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال نغام إن هذا ليس بزمانها. Eyo jibuliza mu kaseera sigenda kukola kati. Kuffe tekola. Inna al yawm maqbula. Aye waliyo ejjo kukolera. Walakinahu kad awshaka ayati ya zamanuha. Akaseera kali kumpi aya omulembe gwayo gukole ki? Ta'muruna fayusna bikum kadha wa kadha. Mujja kutuuka okubaako abasiraamu kye mubalagira okukola
nga bakiziimula buziimuuzi. Fala yukbal minkum, nga tewali kwe bajja kuwulira abaana bonna baagala kuba basayika. Nga ne bw'osoba omulembe gwa Luutu agamba nti ebyo byali byadda. Ne bw'ogamba abasiraamu tetufumbiza abaana baffe batali basiraamu nti ebyo twabiwuliranga, nga teri abawulira. Fahinaidhin akaseera bwe kali bakatuusaako ng'ensi bwetyo bwefaanana, alaikum anfusakum, buli muntu yeebeererangamu, la yadhurukum man dhalla, oyo ali baasazeewo okuba musayika tagenda kukukosa ggwe. Tuli ffenna manyi bw'osoma ekitabo abantu baddayo ne babitunulamu okwawukana nammwe, abayizi b'amasomero babitunulamu. Waini Ibn Mas'ud era agamba mu aya y'emu yeeyo, aga nti kaanu inda Abdallah ibn Mas'ud julusan, baba bali wa Abdallah ibn Mas'ud nga batudde nga basahaba. Fakana baina rajulaini ba'du ma yakunu baina an-nas, abantu babiri ne wabeerawo embeera eyagwawo nga abantu we bakyankalana. Hatta qama kulla wahidin minhuma ila sahibihi, buli muntu n'ayimirira nga ayagala okulaga munne kikyali. Faqala rajulun min julasai Abdillah, omusajja omu ku baali batudde mu ddiiro kikwe kubaako kyayogera n'agamba, ala akum faamuruhuma bilmarufi wa anhahuma anil munkar. Sheikh, mbadde nkusaba onzikiriza ngende bali mbalagire obulungi mbaziyiza obubi. Owudde namugamba tebimma amazzi, lam yaji ta'wil hazihi ba'd, enzivulula ya aya eno sigwe mulembe guno tegunnatuuka. si yakakati aya gyolimu. Inna al-Qur'ana unzil, Qur'an eno gyolaba yakka haisu unzila, yakka mu kiseera bwe bagisiza. Wa minhu, mu Qur'an mulimu aya kad madha ta'wiluhuma, ezaggweddo tubuulira ng'ez'ebyafaayo. Batunyonnyola nabbi bwe yajja, ne batunyonnyola bwe baamuyisa, ne batunyonnyola engeri ebintu gye byawunzikamu. Mu Qur'an mulimu aya ezaggweddo tubuulira ekintu bwe kyakola ki, bwe kyatambula. Qabla an yanzilna, aya ezimu nga tezinaba kukka, zaali nga tezinaba kukka, nga zaamala dda ebintu okubeera nti byaggwa dda, ne zijja ne zitubuulira ebintu ebyayita. Wa minhu aya, mulimu aya kad waqa'a ta'wilahu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, izo nga enzivunula yaazo yali ya ku mulembe gwaki, ng'ez'entalo. Omubaka yaloota azzeeyo era yaddayo, yaloota ebyaliwo, nga zo zaali za budde obwo. Tuli ffenna oba nedda. Wa minhum aya kad waqa'a ta'wilahu ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biyasir, waliwo aya ezavunulwa ng'enzivunula yaazo yali yakubaawo ng'omubaka yakafwa nga wayiseewo akaseera kaki. Wa minhum aya yaqa'u ta'wiluhu ba'da al-yawm, waliwo aya ng'enzivunula yaazo ejja kujja naye si kati, luvannyuma lwa leero. Wa minhu aya yaqa'u ta'wiluhunna inda as-sa'a ala ma dhukira min as-sa'a, nga aya ezo zakubeerawo ng'essaawa y'ekiyama ekoze eki, idha zulzilat al-ardu zilzalaha, idha samaa'un shaqqat, idha samaa'un fatarat, ezo zijja kubeera mu kiseera kyazo, obudde bwazo nga bukoze ki. ومنه آية يقع تعويله يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار, mulimu aya izo nga zijja kunnyonnyolwa ku kiyama muliro jana. Oba kutegedde? Fama damati kulubukum wahidan, ebbanga nga bakati bwe mbalaba nga mukyali kitole, wa ahwaukum wahidan walam tulbasu shi'an, mbalaba mukyali bumu temunnaba kwekutulamu basunni na batali, walam yadhuk ba'dukum ba'sa ba'din, sinnalaba bakombya bannaabwe ku buzibu bwa bannaabwe. Fa'muru wanhu, mugende mu maaso nga mulagira empisa ennungi nga muziyiza ki. Wa idha ikhtalafat alqulub wal ahwa,
naye gye tulaga eyo emitima gigenda kwawukana n'ebirowoozo by'abantu. wa ulbistum shi'an, Allah agenda kubajjamu abasunni n'abatali, abaabya n'abatayabya, abasoma mawulidi n'abatasoma. Obudde bujja naye kati mbalaba muli kimu, mugende nga mulagira nga temunakwekutulamu. Wali akaseera kajja kujja mu bannaffe. wadhaaka ba'dhukum ba'sa ba'dhin, abamu bagenda kombya ku bannaabwe obubalangulo bwabwe. fa'muru wa nafs, agamba atya ba'dhukum falmar'u wa nafsa falmar'u wa nafsuhu, akaseera ako ke bagamba nti omuntu n'omwoyo gwe. Tekannajja kati tulaba muli bumu, ne wali akaseera akajja abantu beekombye ku bubalangulo. Bw'olirabanga abasiraamu batandise okwekuba ab'egindi n'ab'egindi, awo aya eyo eri beetandise ogwayo. Aya yatandika ogwayo batinatandika. Nabagambye yatadarasuna fima bainahum. Qur'ani batugambye mudarasa, mumpamba wa almudarasa almufaala, njogera ne muwogera. Yagamba nti kati nga bwe mbalaba mulagire empisa ennungi, temunnaba kwekutulamu bano basalafu, bano basunni, bano bannabid'a, bano basabilillah, bano bashia, bano bakadiyani. Naye akaseera kajja obusiraamu bubeemu ebiwayi, olabe buli kiwayi bwe kikombya ku bunne waakyo obubalangulo. Aya eyo ku ssaawa eyo egenda kubeetandisa okukola, omuntu yeebeererengamu. N'agamba inda dhalika, mu kaseera ako jaana ta'wili hadhihi al-aya, enzivunula ya aya lwejja okubanga ezze. Kati tugisaaza busaaza. Naye ejja kutuuka ekiseera ekole, erikola ddi mu kaseera abasiraamu lwe batandika okwekuba. Bulabanga abasiraamu beekuba, weebereremu. Aya ejja ng'obikula aya eno. Kuba oligamba omusiraamu nti ogenda wanti ku mawulidi nti wagijjawa nti ayogera ki? Kasi bakubuuza nti ayogera ki? Ng'oddeeka ng'obusaalazo. Aya eri beetandise okukola. Naye kati omulimu gwayo sigulaba nti mukulu nnyo. Mukyali bumu. Ng'alinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam anzijukiza hadisi egamba alaikum bisunnati, munywerere ku nkola yange, wa sunnatul khulafa, ne bakhalifa abana arrashidin, abasajja benfudde nga nkakasa nti balungamu. Wakutegedde adhu alaiha bin nawajizi, esunna ezange n'ez'abasahaba muzirumisa amanya amaki, kubanga tegakuuka. Naye bw'olumisa gano agasooka wano bagatwala, naye bw'olumisa gali agakubemberenge, ago gosiitaana nago dijjayo. Alaikum bisunnati wa sunnati, mwenywereze ku nkola yange n'enkola y'abaki. Abantu bajja kujja baleeta enkola muno nnyingi. N'agamba nti hadisi egambye etya? wa sunnatul khulafai rashidina. N'agamba eyo maaso yalaga nti man yaish minkum, Allah gw'anaaba obuwangaazi n'awangaala, fasayara ajja kulaba ebyeneena ikhtilafan kathiran. Seeka ayogera kino nayogera kino nayogera kino. Ne bannange nze oluusi neebuuza, ddala ddala obusiraamu ne buvaamu n'ekibinja nga bakiyita bashia. Abashia nga batandika ku mulembe gwa Ali, nga bamanyi oluwarabu bulungi ne Qur'ani. Obusiraamu ne bubeeramu bakhawariji. Abakhawariji nga nabbi yaboogerako nti bajja kuba basoma Qur'ani nga basaala olusaala, nga basajja bw'obalaba onyooma n'obusiraamu bwo. Naye bwe ndiba nga mbasanze Mungu n'ansaasira ne babeerawo, nzaali babattira.
tikiki ali mwe munywere ku kyange bwe mubanga mubalabye mubattanga nabbi ayogera ebigambo bwenywerera ku sunna naye abawangaala baalaba nga nabbi avuddewo sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyasooka gwa mu busiraamu abasiraamu nabbi olwamuziika ne bagaa ti fesujja kuddayo kuwa zaka yasoma ku isiraamu akatono oba okimanyi abalala ne bagaa naffe tufuuse bannabbi tabbu negwira abubakari oluusi bwosoma ebyafaayo by'obusiraamu olabira nga ddala tetulina ate ffe bwe twatuuse oyo omusajja kyagambye nti nabbi aliba yakafa nga ayitawo katono embaga neegwa amenvu negagwa n'ekibanyi bannange yasoma ku byafaayo by'obusiraamu obusiraamu amenvu gagwa n'ekibanyi umaru yalittiddwa ali yalittiddwa uthumani yalittiddwa baaligenze mu ntalo baalirwanye subhanallah naye oba balwana yakugambye nywerera ku byange naye anaawangaala nga nvuddewo ajja kulaba ebyenena genda osome ebyafaayo by'obusiraamu bajja kukuba batta umaru gwe ate gwani gwolowooza batta umaru tebazaala basahaba bokka bwe bazaala wenywereze kakikowulira nti omubaka yagambye ekyokola bwowulira nga ti osulayo katono nti abange temugenda olumbe sirwa wano bwolaba batabuse edduka batta n'okutta yagamba nti oba mukitegedde njagadde nzivuunula ebintu bino nga njagala okubaako kyotegeramu mu busiraamu nti obusiraamu buwulirira okomewo okoze eki tosirika buwulirira naye nga mukubuulira otaddemu bilhikmati bwolaba bakukuba dduka walmawidati nyina muganda wange ali wane waffe gye basibye mu korona kikandwa yagenda okulaba nga bamuzeeyi bali omukolo oguteredde yaka mu kiyungu enva aziyiye emmere agiyiye bano baba basaba nebaganda abaali okusoma tusoma naye ngaemmere ndabanga eri ku ttaka nti alabika mutabuligi omutabuligi agiye naye baba kumukwata mukwano gwange ali awo yagiwa agikagwa mumanyi kyekikunjagaza owangadde otunula awo nabawangadde nga muzibe bamenya emmere olwamala ogiyiwa n'ateekayo naye amalagala gabamutega abalala kwe baliigidde naye omusajja yali akibaze naye allahu akbar ate nno nga kale njagadde otegeere nti obusiraamu buno tebwetaaga nnyo kuteekamu ki muliro etuntu yogera ku kyosobola ekisigadde okola ki agambye nayagadde aya eno tugisome kubanga ennaku zino omuliro mungi agamba wano kuntu inda ibn umar tunatera okumaliza femutya dumumba ndi wa ibn umar radiyallahu anhu idha ataahu rajulun jalidu lain nagera okulaba waliyo omusajja ngazze ng'amaaso mukambwe ku maaso shadidu lisan olulimi nga mukambwe amakulu nti omusajja nga yakula mu ngeri ya buki faqala naŋŋamba ya abdarrahman aba abdarrahman nafurun sittatun kulluhum qad qaraa alquran fa asra fihi ewaffe eyo tulina abantu bali mukaaga buli muntu asoma quran naawe nogaa nti kyekyo tananaagira wakulluhum mujtahidun la ya'lu abasajja bonna bamanyi tolina gwogiraki gwonyooma bonna abasajja baki gwe nga gwoleeta mbeeno eri ngaovaayo ngaoleeta eno wakulluhum baghidhu ilaihi an yaatiya danaan naye buli omu ku basajja abo
abamanyi obulungi Qur'an buli omu eri munne tamutunuulira bulungi ekiyinza okubaviirako omuntu okukola munnaaki ki seeka ne seeka tebeekola ki tebematira wamu fi dhalika yashhad ba'dhuhum ala ba'dhin bishirik abamu balumiriza bannaabwe nti bali ku shirik naye kyokka bonna baki faqala rajulu min alqawm mubatudde atali gwe babuuzizza kwe kugamba tuwa ayi janaatin turidu aksar min an yashhada ba'dhuhum ala ba'dhin bishirik ate osubira kibi ki kye bayinza okubeera nti banaakola ekiralo nga buli omu amaze okukanyugira munne shiriki waliyo ekibi ekisinga ekyo faqala arrajul omusajja ono yabuuza kwegamba inni lastu iyaka asal sibuuzizza ggwe mbuuza ono yali alina gwakola ki innama asalu shaykh mbuuza seeka saagala muwalimu sajja bali waffe bayivu bazibu naye buli omu talabawo munne buli omu agamba munne nti oli ku shiriki weekiri oba tekiriwo wano faada abdallah alhadis akazina lwe kaddira seeka gwe bakoze eki fakala abdallah n'agamba la'allaka tara la aban laka anni saamuruka an tazhaba fataktuluhum nkulaba kitawe kati osuubira nti ngenda kugamba nti genda obatte oba kutegedde idhuhum wanhahum genda obabuulirire obaziyize kyebakola wa in asawuka fa alaika binafsik bwolaba baganye webereremu gwosigale ku mulamwa fa inna allah taala allah yagamba ya ayuha alladhina amanu alaikum anfusakum kikyayagadde okutegeeza kyakuyiga kyekirimu nti abantu bwe bagamba ne bagaana tolina buyinza okomaawo obwo obukola ki naye ate ffe twagala kuyitawo gwe mulamwa gwange ffe twagala kukola ki tukole ekyatolooza twagala okuyitawo tukole ebitakola ki ekituufu kiri nti waliwo essuula wano 19 surati Hud kyenjagadde nti oba oliawo naffe tubulamu okwetegereza Qur'an singa tugyetegereza twali badde tetuli ku mbiranye gye tuliko kati afala yatadabbaruna alqur'ana Qur'an ebalemu okutunulira mu ngeri y'obuyivu ama ala qulubin akfaluha nandiki emitima giriko amakufulu Qur'an eyogera birala ne hawa nafsi okwagala kw'omwoyo gwe kuli ku kirala wulira ayen walau shaa rabbuka singa katonda we yali ayagadde nga kwagala kwe lajaala nnasa ummatan wahidatan abantu bonna yali bafudde baki ummemu kikyategeeza ne ummemu ti bonna baali badde baabe banyimbe bonna baali badde basunni singa yali akyagadde babantu bonna baali badde eki naye n'agamba wala yazaaluuna mukhtalifin yagalagaana abantu bajja kusigala nga beeyuzayuza kyenjagadde kutunuzaayo nti Qur'an eyo wali ogiwuliddeko ayeeyo singa nali njagadde bonna baali badde kimu naye bajja kusigala paka kiyama nga tebali kimu kati okwagalako n'okwa Allah ndabanga ebyenjawulo gweolina kyoyagala wama tashauna illa yasha Allah Allah agambye nti wala yazaaluuna mukhtalifin abantu tebagenda kulekayo nga tebali kimu ya hadisi kyagambye alaikum bisunnati mwekwale kwekolaki wa sunnatul khulafa n'agamba yaish minkum anawangala mumwe fasayara ikhtilafan kathira waliwo okwetematemu okw'amaanyi okujja ne aya n'ekikonako wala yazaaluuna mukhtalifin abantu tebagenda kulekayo nga baki banjawulo tulowooza nti Allah etakimanyi illa okujjako man rahima rabbuk
Allah baali basaasidde ne babeera ku mulamwa. Abali beera ku mulamwa tebagenda kweyuzayuza, bagenda kuba ku kimu. Naye abali babatadde mu ddiini okunoonya ssente oligenda kulaba bwe zibasuula ebigwo. Muntu agenda kusoma aya naye nga munda waayo bw'ogitakula yagalayo ssente. Ate Quran eri flexible, gy'oyagala gy'ogizza. Naye nga amazima gali ki? Kyetugenda okusoma nti ihdina sirata ki? Sirata mustaqima eryeji. Naye ku mustaqima kuliko obugende egindi, kuliko obugende namutamba, kuliko obugende busunju. Obwo tetwagala bukwata, wala tattabi khutuwati Sirata mustaqima basaba nsabe omuntu ayinza okubavuga nti bannange njagala twegatte nga kungulu olaba kyekyo. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Naye nga wallahi yayina birala tali ku hablillah, ali ku habli dunya. Yabaguza hablillah nga teyayagala kirala bwe kiri oba nedda. Nga batutomezza. Nze ndabanga aya eri etuuse nti alaikum anfusakum, buli muntu yebeereremu. Ne bakuvumya gundi tujja kulonda. Wallahi temujja kulonda. Wallahi tujja kulonda. Wallahi temujja kulonda. Ani akuba swaibu akuba kamada. Abasajja muli ba mu kitundu be mulwanirira eri okulya ebintu tebalina kye babamanyiiko bwe bali ku piraawo. Mwerondemu era nze Katonda yansaasidde. Kakati lwaki waggulu tewalondebwa nti eyo tewakwatwako nga twalondawo bulonzi nti ewakyali walamu. Hakkan walamu, walamu hakkan, hakkan walamu, hakkan walamu, walamu. Mbadde ngamba ekyennyanja kifaaki. Kati ate muli kubikira nti bikira biramu, ate omutwe mufu ebikira biramu, ekyo bakikayaniramu. Mutafakun alayhi ekyennyanja kifa mutwe. Omutwe gwe muzikiti guno ogw'emityana omutwe oba omutwe temumanyi wali mutwe kati n'emitwe okumanya omwe. Aya byonse nkata waabwe mbeetambulanga okunguza ekinkira nenkiyita omutwe situukawo temulonda. Naawe ali omusajja akeera ku makya n'osaala n'oyazina n'okima n'eswala ne bakugamba nti waggulu tolundalunda wansi era ne bukera enkya n'okuba hajika ggwe ejjinja. Nze nga baali bakuŋŋaanyize basooke bagema. Waliwo ekyatulya we twagala okulonda bagge tukwatawo ate gye tutayagala ntwekuba. Kati mwekubira ki? Bi ayi dhambin qutilat muttira mwe mulaba bwe mubanga muli ba ahya nga temuli amwat. Twalironze waggulu oba wansi? Kati mufiira kyeno wansi ne kazi akwatwako. Kyembuuza muli soba bulungi oba nedda? Mwewaki mweru ekibadde emityana wano kibadde mu maraka tetujja kulonda tujja kulonda. Imamu bwave nadde kati kiki ali mwekubira ki bwe tulina okulonda weewano? Weewano temumanyi wa muteekwa kulonda ne bwe tulonda entebe yo omutwe gwokka ekinsu tekiramuka. Yenkugambye nti buli olaba abakayana bw'otakulawo bwe bayimiridde waliwo kasooli. Ekikuku ya musiramu muno nga muli ku kyalo kimu muwalawo mutabani we yawasa wa Haji Kaggwa owa Haji Kaggwa n'awasebu muli eno mwekuba muteekwa kwekubira eno wansi oba waggulu. Bagaye waggulu temukwatayo waggulu walamu naye walamu walamu ali walamu. Kati lwaki okuba munneeno wansi ngeri wafudde? Akatwekube batugaye tujja kwekuba. Nze nkata waabwe obwo obwongo obukuba munnange sibulina. Kati mwekubira ki? Mwevumidde kumpi mwezi mulamba buli omu nayolesa kyayina. Kati akolonda kwawedde naye kyo wagamba muno kyavuddewo naye sinza banenya wala yazaaluuna mukhtalifin. Abantu balina kuwangaala nga baawukana nga Allah bwe yabatonda nga temufaanagana mukungulu
ennimi tezikola ki, kala tezikola ki, saizi tezikola ki, n'obwongo. Genda ng'osimba simba bw'obwongo nabwo tebujja kukola ki, bakuganye nti waggulu tolondalonda wansi nti tulera wansi katwekube, kati mwekubira ki? ila man rahima rabbuka, okujjako Allah baanasaasira ne balaba nti tubadde tuteekwa kwekubira wali so seeno. Walidhalika khalaqahum, Allah yabatonda kwekuba. Bwekubanga okwawukana kulimu okwekuba, Allah yabatonda mwekube. Nabatonda nga temujja kuba kimu. Walidhalika khalaqahum, nabatonda nga tebasobola kuba kimu. Ono bwali akawunga nti bampe mukyere, onasiga munne kati kikulisa akawunga ate nga nti ateko kikulisa omukyere. Walidhalika khalaqahum, nabakola nga munteekwa kwawukana. Watammat kalimatu rabbika, ate ekigambo kya Allah kyaddadde okusalawo tekirimu lwatika. La amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajmain, mwe mwetemeeteme embajjuze mu kyoto mwana. Amajini eri geekuba nammwe mwekuba, naye ekyagge kyaggwa dda. Kaba bavuge mu ngeri y'okwawukana ey'obutamanya, mbakkatire mwenna, akuba ne gubakuba. Hadisi egambye idha altaka almuslimani bisayfaihima, singa abasiraamu baba babiri ne basisinkana nga buli omu akutte ekisa yagala kulyawo munne, falqatil walmaktulu fi nnar, asse ne gwe basse bombi bamuliro. Qalu, ne bagamba ya rasulallah fama balu lmaktul, ono ekimuyingiza attiddwa omuliro kiki? Ne bagamba nti kana harisan ala qatili sahibihi, ye yabadde ayagala okusooka okutta ono. Mwekube, akubiddwa n'akubiddwa mwenna, ekyange kyaggwa dda, ngenda kubookya. Wano mu tafsiri yagamba wala yazaalu lkhulfu baina nnasi, okwawukana bukyansi ebaawo tekugenda kuggwaawo, fi adiyanihim, mu madiini gaabwe. Nabali boolaba abalina eddiini emu, tahsabuhum jamian wa qulubuhum shadda, obalabanga abali ekimu naye buli omu alina bibye. Onajjaga nti Yesu ntono Yezu, eshil farku, buli omu azimbe wawe. Simanyi owulira enkola ya Allah. Allah marahima gwasaasidde n'amulaga akatuufu oyo yeesuneko. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha, gwayagadde amuwonya ebyo byonna namuga nti gwe kwatira wano, abalala beekube negwe tojja kubaamu. Amadiini wa itiqadati milalihim, enzikiriza ez'enjawulo mu madiini gaabwe, wa nahlihim wa madhahibihim, ne mazihibu. Amazihibu gaffe jumana zukuli, ate ffe tuli bannankani, ayaffe tuli bannankani, mazihibu agamazihibu ga wano. Genda mu Ibn Kathiri, ono ni aya eyo wenabikukunudde nti ne mazihibu. Ate ogende mu Qurtubi, Qurtubi yagamba nti wa fil bid'i, n'ababid'a bajja kujja. Ate n'ababid'a bazaawukaneko. Owa bid'a agambe nti ate enkuba kati gye bakubamu amataali nze nange sigikkiriza. Ne mu bid'a mwennyini bajja kwawukanamu. Bid'a fil bid'a, bid'a bajja kuzaala mu bid'a endala. N'agamba nti wa araihim, n'ebirowoozo byabwe. Abantu ne mu birowoozo tebakwatagana. Gwe genda obuuza abantu nti abange njagala abantu basatu tugenda kukola mbaga, tuleete mataali oba ndongo, mujja kuvawo mwawukanye. Bw'oyongerako abookuna oleese enjawukana ey'okuna. Oba nze seeka ndabira ddala nti kakati byonna biveewo. Oyo naye n'ayingirawo, takkiriza ttaali, takkiriza ndongo, tubirekere ddala, omwana agenderewo nga talina bakadde be. Oyo naye ayiyeewo ekiki, agende nga mulekwa atalina bakadde be, tukkiriza bajje bawowe bagende. Oyo naye n'abakyankalanya. Gwe mbadde mulowooza nagende kuvaamu ekyamagezi, n'akubawo ekyo kyalinawo. Ono ow'ettaali bamulinnyeeko ab'endongo. Owookusatu agaye nti byonna biveewo. Wala yazaluna mukhtalifin. Njagala ondyetereyo ekintu kimu ng'abantu bonna bakkaanya nti kyekikyo ffenna tukkiriza.
olaba wano n'okusiba obusibi tubadde mu Ebola corona nga bakanyiza tusibe ennyindo naye abantu akatambala kamasike bakateeka kalivu wala yazaluna mukhtalifin n'ekibadde kibayamba nga tuteeka tusiba ki nnyindo naki na mimwa era la yazaluna mukhtalifin sanga agikawesha akatadde wano buno bulwadde buli bulala lwaki wala yazaluna mukhtalifin n'ekirikkiri abantu bajja kyawukanamu kakati bwemala okutegeera ekyo n'agamba illa okujjako marahima rabbuk Allah baanaateeka awali ki kusaasira kwe abali kusaasira kwa Allah be baliwa alaikum bisunnati wa sunnati omubaka ebyamala okuyingiza baswahaba ejjana nga temuli bino bipya bijja kumala naawe okuyingira ejjana nga togenze mu bipya sijjana gyoyagala era bwe tusaba nti ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ay Allah twagala otulungamye ffe abasadde ku kkubo eddungi eriri mustaqima eritaliimu mbaliga ekkubo ettereevu eritussa obutuufu mu jjana sirata alladhina tusaba ekkubo lyabo an'amta alayhim abayise ku nsi kuno ng'obasiimye obataddeko ekyengera kyo be baliwa min annabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa abo balungi okutambulira bwe batambulira osaba kubuli abannabbi eri abaffira mu ntalo z'eddiini abalongoofu naki ashuhada wasiddiqina abayogera amazima yensonga lwaki sirata almustaqima illa man rahima rabbuk Allah banateeka ekisa kye bye bajja okusaba sirata almustaqima Allah agibatereerezeeko ngeko sirata almustaqima yeriwa eyatambulirako abo abana min annabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa twagala kutambulira mu bubuufu bwabwe bwe batambulira awo we twagala naye Allah yakhtassu birahmatihi man yasha Allah ekyakiwakola ki yensonga lwaki alifatiha erimu ekintu ekikulu ennyo kwe kusaba sirata almustakimu oyo w'olunye tafunika kubanga yakhtassu Allah alonda abalonde n'abatereza ku sirata almustakimu naye bangi abalowooza nti bali ku mustakima nga si kwe bali abaafa betwagala tubeere nga bo abayita wano ng'obasiimye nga tebasomye mawulidi abayita wano ng'obasiimye nga tebasomye edduwa ya 40 abayita wano ng'obasiimye nga tebasomye edduwa ya mwaka nga bwe bafunamu ejjana naffe twagala ogifuna bagifuna nga tebakoze bino naffe twagala ogifuna nga tetubikoze so nga tetuyinza obikola ne bitumisa ki twagala jjana tusabe okutambulira bannaffe bakola ki bajja gitu nga bwe bagifuna naffe tujja kukola ki naye bwe tunaatambulira mu birowoozo by'abatali abo bwe bakubuuza nti basahaba olumbe balukola ddi nti tewali luleke twakkaanya wano juzi nti nabbi yafa amaze okugamba nti alina alhalala ebikkiriziddwa ndese biri mu kasana wa ina alharama n'ebigaaniddwa ndese biruddawa naye waliwo obuzibu wa bainahuma umuru mushtabihaatu wakati wano waliwo obumulumulu obutamulunguse la ya'lamuhunna kathiru min annasi bangi tebabumanyi bambi tubukoze tutya obwo famanitaka shubuhati anewala obwo obumulumulu fakad istabra alidiinihi eddiini yejja kuba etukudde waman wakaa fi shubuhati anaagwa mu bumulumulu wakaa fi lharamu agudde mu kyokero ky'abayima subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.